twolekedde akalulu 226 era muganda wange wano mu Kampala tusuubira okubeera nti nno kagenda kubeera kakasa mmeeme ku kifo ky'omubaka wa Kampala Central kubanga abantu 5 bwe bato bannange beesowoddeyo era ebbugumu bwetyo lirabika nti ligenda kubeera ly'amaanyi nnyo. Haji Haruna eriggo wenna alina ebizibu ebyenjawulo oyagala kusomera dduwa ku bizibu ebyenjawulo mukubireko ku ssimu ze awo okuli Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwa ku Lejjenja wali e Bulumagi waba oli mitala w'amayanja waba oli wano e Uganda osobola okumukubirako ne mwogerezeganya. Kakati muganda wange ebbugumu lyeyongedde mu kalulu ak'omubaka owa Kampala Central oluvannyuma lwa Mohamed Nsereko okulangirira nga munnange bw'atakomawo 226 ng'amaze okukitegeera nti ku guno omulundi muganda wange guno omulundi tasuubira kuba nti ayinza okubaako kye yeekolerawo okuswala. Munnange Nsereko abadde mubaka okuva mu 2011 ono yategeezezza nti si waakuddamu kuvuganya ku kifo kino wabula munnange tekitegeeza nti awummudde ebyobufuzi kubanga ajja kubeera ng'alangirira w'alaga mu 2026 gye bujjako mu maaso awo agenda kuba alangirira w'alaga nakutegeezeza nti gwe munnange ayagala airport taxi ayagala special hire oyagala omuntu omwesimbu kubira mukisa 070065030 bw'oba olina ekitereke kyonna ky'oyagala okubeera ng'otambuza mwabali ebweru nga mukomawo e Uganda musobola okukola puroguramu naye n'akupiikinga n'akutwala gy'odda oba okubeera ng'akunona wonna w'oba oli okusobola okukwata obudde ng'ogenda okulinnya ennyonyi oddeyo ate munnange okazane. Kati muganda wange ebyo nga bikyali awo mu kiseera kino abantu 5 bamaze dde okubeera nga bakakasa nga bwe baagala okusikira Nsereko ate nga n'abalala bwe batyo munnange bakyebuuza nti oba bajja tujje oba bakyali mu consultation nti tujja mbadde njagala okugenda ku kifo kino kinaakola. Kati munnange minisita wa Kampala Hajjati Misa Kabanda n'omwogezi w'abasuubuzi abeegattira mu kibiina ekya Kampala City Traders Association Kasiita Issa Sekitto be bamu ku abo abaagala okusikira Mohamed Nsereko. Ebyobufuzi bya Kampala Central byawukana nnyo ku bya munisipaali endala nga ekibiina kya NRM kize kigabana obukulembeze n'abooludda oluvuganya era nga kizibu nnyo okweyibaala abooludda oluvuganya okweyibaala nti oba oludda olumu okweyibaala nti lwe lulina enkizo mu Kampala. Kati mu lukiiko olwa Constitution eya 1995 kyakiikirirwa omukulu ayitibwa Francis Babu eyali owa NRM eyakulemberwa ekikulemberwa okutuusanga mu 2006 eyawangulwa eri Yasir Lukwago. Okulondibwa kwa Babu ne Kafumbe Mukasa n'okutuusa kati munnange kukyayogerwako nga okukyasinze okuba okwakasa mmeeme era okuvuganya okwo kwali kw'amaanyi mu byafaayo ebya Kampala. Buli omu yalina obuwagizi era okulonda kwateekebwamu ebigambo n'okwerangira okw'amaanyi ennyo. Mu 2011 Lukwago yakyetegula kubanga ye yajjawo Babu era waaliwo
era okwesinganya ebigambo awo bingi nnyo kubanga Lukwago nzijukira yatuuka n'okubeera nga bamwambula essaati okwekalakaasa kw'abantu awo mu Kampala Babu n'avaayo n'akakala omusajja omukulu olaga otya olubuto laba naye nga tebba abantu bannange oba oli awo ate baali baagala omuntu ate ali ku gurawundi nabo era Lukwago yali wa looya w'amaanyi mu biseera ebyo yali si wa kuzannyirako kakati bw'atyo n'agenda ku bwa Lord Mayor bwa Kampala Nsereko wano ate bwe yayingirira nga Lukwago amaze okubeera ng'akivaamu ng'ali ku kadi ya NRM era n'awangula kyokka oluvannyuma yafuna obutakkaanya mu NRM era emirundi ebiri gy'asembye okulondebwa mu 2016 ne 2021 yeesimbyewo nga talina kibiina kwajjira ak'omunda gagamba nti okuswikinga n'okubeera nti alinga independent n'okubeera nga yejjako ebbala lirira NRM oba oliawo yakikola okubeera nti yeegumya mu kifo kino asobola okwegumiza mu kifo kino kubanga nti kiri kyali kisobola okubeera nga ate kimuleetera obuzibu oba oliawo naye nti yasigala wa munju nnyo mu NRM. Abali ku lusegere lwa Nsereko bagamba nti bw'ateesimbye ku kifo ky'omubaka w'abakozi mbu ayinza okuvuganya ku palamenti ey'obuvanjuba bwa Africa. Abatunuulizi bagamba nti Nsereko engeri munange gye yawangulamu akalulu akawedde n'obululu 1,698 ate Fred Nyanzi owa Nuupu n'addirira n'obululu 15,975 yamuleka atiddemu sayansi gwe baakozesaawo n'ebirala. Kati enjawulo ey'obululu 1,023 kwe yawangulira n'engeri munange gye yaleebukamu gyaleebuuseemu n'akalulu okutuukira ddala mu kkooti ejulirwamu ate nga obululu obwasooka yabwezanga lweyo. Kino kyamulaga nti bwe yeetantala okukomawo n'ageza akomawo nti biyinza munnange obutamutambulira bulungi yali n'akamu. Okuwangula Kampala Central olina okuba nga osobola okusikiriza abalonzi b'omu ghetto e Kamwokya ne mu Kisenyi wano agattako n'abaloodi ab'ekkololo olina okuba nga bonna osobola okubeera ng'oyogera olulimi lwe lumu nabo so nga ate muganda wange Mohamed Nsereko engeri gy'abadde agattagattamu ebintu bye ekibalo kye kirabika kibaddemu okusoomoozebwa kungi nnyo kati okutya ne kulabika nga bwe kutyo ne kumukyalira. Minisita Minisita Kabanda ow'ensonga za Kampala Hajati Miisa Kabanda wano yakakasizza nga munnange bwagenda okwesimbawo ku kifo eky'omubaka wa Kampala Central ku tikiti ya NRM guno gugenda kubeera mulundi gwakubiri nga yeesimbawo ku kifo kino nga ogwasooka gwali gwa 2016 n'awangulwa Nsereko. Yagambye ng'omuntu akulidde mu kibuga era mwenkolera ate nga ngatta abantu bonna siraba nsonga lwaki tebannonda kubanga siriiko bbala lyonna mu buweereza bwange. Kabanda bw'atyo bwe yatutegeezezza. Kakati olwo ku bizibu bya Kampala ebimanyiddwa nga bibanyiga mu buweereza, Kabanda agamba nti abakozi ba gavumenti be basinze okubayewa kyokka nga bafuba okugogola KCCA nga balwanyisa obuli bw'enguzi. Kyokka Kabanda akyalina munnange okusooka okuvuganya ne Cedric Babu Ndirima
mu kamyufu ka NRM okulonda okuwedde, Babu eyakwata bendera ya NRM n'afuna obululu bwali 1,740 obululu bwe yafuna Babu. Cedric ono nno mutabani wa munnabyabufuzi Francis Babu era nga ono yaliko omubaka wa Kampala Central eyavaayo mu 2006. Ono ayogerwako nga alina obuganzi obw'omuduumizi w'eggye erya UPDF General Muhoozi Kainerugaba era omukulembeze w'ekibiina Kisinde tekinafuuka kibiina naye kibiina already ekya Patriotic League of Uganda. Ssentebe wa NRM mu Kampala Central Salim Uhuru yagambye nti gye buvuddeko nga abakulembeze b'ekibiina baatuula mu lukiiko Emaya ne basalawo okuwagira Mensa Kabanda kubanga munnange nti baamulaba bo balaba ng'akira ku balala. Kyokka kino munnange tekigaana balala kujja kuvuganya kubanga ebyasalibwawo si byankomeredde, nabo baatuula wali nga bonoogamba mu mboozi zaabwe bebikulu zayite ez'amalwa ne bateesa. Kati omwogezi wa KCCA Issa Sekitto naye ku mulundi guno ayagala kukwata mu kintu. Abali ku lusegere lwa Sekitto bagamba nti musajja muwagizi wa kibiina kya Jema, kyokka mbu tekinamanyika tiketi kwajjira. Sekitto yakakasizza nti agenda kwesimbawo ku bubaka bwa Kampala Central wabula teyalambuludde kibiina munnange kyayagala kujjiramu, wabula yagambye nti ajja kulaga kibiina kimwajjira ng'ekiseera kituuse. Abalala abajja ku kifo kino ye Moses Kataabu, ono kansala akiikirira Kampala Central ku lukiiko olwa KCCA nga kye yeetaaga kwe kumuwa kaadi ya NUP olwo ebisigadde munnange babimulekere. Kyokka waliwo omukulembeze wa NUP Kavule eyategeezezza nti waliwo abantu abalala bangi abaagala ekifo kino, kyokka mbu bakyalina endowooza nti Nyanzi ayinza okuddamu ate okuvuganya. Nti yatugamba ajja kuba Lord Mayor. Harold Kaija wa FDC olwukaano yalulimu omulundi oguwedde n'afuna obululu 1,607. Kyokka okuva lwe yatabuka n'abakulu b'ekitebe Enajja Nankumbi nadda ku Katonga Road, kyekyali kizibu nange okufuna kaadi eya FDC eya Enajja Nankumbi. Kaija yategeezezza nga mbu bwakyetegereza embeera nga bwakola n'okwebuuza okulaba oba kimwetaagisa okuddamu okwesimbawo. Ssentebe wa DP mu Kampala Central John Bosco Muzaŋŋanda yagambye nti tebannafuna muntu yeesowolayo ayagala kifo kino. Ono buzibu bwennyini bwatukutuka nga tewali yeesunga kaadi ya kibiina kya DP. Walid Lubega omukulembeze wa FDC atuula ku lukiiko olufuzi Enajja Nankumbi, ono yatugambye nti mu kiseera kino tebannafunayo yeesobolayo, tebannabakubira nga nabo bafunayo eyeesobolayo, kubanga Harold Kaija yalibadde oba oli awo kubanga yeesimbawo ku mulundi guli 2021 ate bano bagamba nti bayinza obutamuwa kaadi kubanga ate yasala ddeddiro n'agenda kiwayi ky'e Katonga. Ssaabakozi wa NUP Fred Nyanzi wano yavuganyaako mu 2021 n'akwata ekyokubiri okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda mu 2026 agamba nti tagenda kuddamu
kuvuganya ku kifo kino era mu 2026 mbu agenda kuba road mayor obwa Kampala. Kampala Central ekolebwa emiruka okuli Bokesa Industrial Area, Kagugube, Kamwokya 1, Kamwokya 2, Kisenyi 1, Kisenyi 2, Kisenyi 3, Mengo, Nakasero, Nakivubo, Old Kampala, Civic Center ne Kololo. Hiyo nne muganda wange walina okulaba ng'ofuna obuganzi obw'amaanyi. 2026 bannange bwe tutyo nga tukubayo ttooki nkugambye nti abantu 5 bwe batyo beesunga ekifo kibaddemu omubaka wa Kampala Central Mohamed Nsereko. Kubanga Nsereko yalangirira nga bw'atagenda kubeera nga akomawo tewakyali kubuusabuusa kwonna.